Bannabyabufuzi ku ludda oluwabula gavumenti basizza kimunga nkuyege ne basalawo okwegattira awamu nga kino kigendereddwamu okulaba nga batuusa obuweereza ku bannayuganda nga bano kuliko abavudde mu kibiina ekya Democratic Party wamu n'aba National Resistance Movement. Bano okubadde NUP era omubaka wa Mukono South Honorable Fred Kayondo, munnakibiina kya NUP era omubaka wa Kakuute Honorable Geoffrey Rutaya, munnamateeka wa Democratic Party Elisa Luyimbazi Nalukoola, kw'ossa munna NRM era mmeeya w'Entenjeru Kisoga Town Council Robinson Kiyaga babadde ku mukolo ogutegekeddwa omubaka Kayondo okwebaza Katonda eyamuyisa mu ebyo byonna bye yayitamu wakati ng'aloopeddwa ku byekuusa ku ky'okulondebwa mu kifo kino. Eno omubaka Kayondo gy'asinzidde n'akoola bannabyabufuzi bonna abali ku ludda oluwabula gavumenti okukomya okwerumaaluma olw'enjawukana mu ndowooza z'ebibiina ebyobufuzi wabula beegattire wamu basobole okuweereza abantu. Eno akutte obuwoli bw'opposition babuyitamu kati Kyagulanyi Ssentamu naye kitegeeza nti tulina kufuuka ffenna bannuupu abannuupu tubakkirizaamu ye muganda wange Mawanda nze ndi wa DP n'abeFDC kubanga obulamu bwaffe buli bubu tugamba nti emyaka 4 mingi. Omubaka Geoffrey Rutaya avumiridde bannakibiina naddala abawagizi abalowooza nti bo mu bibiina byabwe bateekeddwa kukola bokka na bokka n'abajjukiza nti n'obukulembeze bw'oludda oluwabula gavumenti mulimu ab'ebibiina ebirala abatakolaganika nabo betumanyi ng'ekibiina kyabwe kyenkana kirya mu nsi lukwe abo bo tosobola kundaba ku mukolo gwabwe nga nyimidde ku stage era ne mukama wange omulaba bw'aba atudde wali atuula n'abeFDC ng'aliraanye Kizza Besigye atuula n'Erias Lukwago. Munnamateeka wa DP Luyimbazi Nalukoola asoose kukulisa mubaka Kayondo olw'okuvvuunuka omusango ng'amusabye bulijjo okubuuliranga abantu ebituufu so si ebyo bye baagala okuwulira. Kayondo nkukulisaayo mu kkooti gye twali abalonzi bo bangi baali beeraliikirivu ne mbagamba akasonga katono muno bumunyeera bwe bugwa mu nva tujjako ettaala ne tubuwuutiramu. Baali bannamba lujega nga tebalinaawo bujulizi obwaliwo nga bwa lusuluuju. Kusaba abatuuze bano abalungi fubanga nnyo babuulira ebituufu so si bye baagala okuwulira. Bannabyabufuzi bangi be wasanga boogera ebyo ebikyamuukiriza abantu ne batababuulira nsonga. Nasoomoozezza abavubuka abayaayaanira okukyusa obuyinza n'abategeeza nti byonna babikole naye ekisinga kwerwanako nga bafuna bye bakola mu kifo ky'okulinda eby'okumukeeka. Nti ne bweba erikusi gy'oyagala kola omulimu gwo, kola obuvunaanyizibwa bwo. Abali mu buyinza kaakati bwe baali tebali mu buyinza baali bakola ki? Baali balunzi nga beetegekera okukwata obuyinza. Ye mmeeya wa Town Council y'Entenjeru Kisoga Kiyaga Robinson asabye abantu b'omu kitundu kino okuwa omubaka Kayondo ekyanya akolerera abantu n'abasaba n'obutakulembeza njawukana mu ndowooza za byabufuzi. Kayondo ye mubaka tumuganye aweereze alemererwe yekka oba akole yekka. Oba muntegedde okulemererwa kubeere ku mutwe gwe nga tewayigwe yeekwasa. Bwe nalondebwa aba movement bano ate be bannemesa okukola. Bwe nalondebwa aba NUP oba aba UPC be bannemesa. Tumuganye aweereze tutyo tusobole okulaba emirimu gye. Ku mukolo guno omubaka Kayondo awadde byalo 11 weema nga buli kyalo akiwadde weema 10, bodaboda amu ne tractor egenda okuyamba ku balimi, obutebe nga n'ebibiina by'abakyala ebiwera ddala 5 abiwadde sefuliya ne sowaani basobole okwekulaakulanya.